lindako bw'oba oyimba era onanaagira tekibanga nawo genda maaso nsebola omudo wage omufannumye byenaade ngenda okwogera bannabiwandiiseewa naye nga mwebale kujja kutusanyukirako anyoko tuli mukungubaga okungubaga gwe naani bulusi yafudde come bro come ani yafudde bulusi yafudde ki bafunye accident awo ne manager Eddie abaddawo lwanti Eddie agenda kwesimbawo kuba president kati nze nkola ki wano bulusi abadde manager awo ku bbala gye mbadde mukolera bulusi promoter bulusi yafudde gwobadde ose kwani bala wowe enewe mujagamba amaziga galiwa genkaba genkomba naye nga bannange obulamu buno bano ne bakizula nti erina byagenda kiyongomero tetuli mu bya vaibu muganda w'omugenzi amujjanja byagezezaako okulwanira obulamu bwaffe bagwa ku accidenti jangu oyogereko eri abakungubazi bitalo nnyo nnyini ddala ebya buluusi naye buluusi abadde musajja w'amaanyi buluusi ng'ayagala abantu buluusi nga yenywera akantu ke nga tayina muntu gw'atawaanya buluusi omwoyo gw'omukama agulamuza ekisa wano obadde oluddewo nnyo enaafize abani kaatuleetemukko ajja tukubira amasimu atuuli bwe tuseera bitalo nnyo bitalo ddala ono ye muto wa buluusi bwe bagwa ku accident yamutwala mu malwaliro naye buluusi tasobodde kusimattuka omwoyo gwe omukama agulamuza ekisa bitalo nnyo nnyini ddala embeera gy'olimu tusobola okugitegeera nti eyungula ezziga naye tukusaba guma masajja oyogereko eri abakungubazi kubanga obudde bwo mpinga abulidde tuwerekere munnaffe nga bitalo ntalo nnyo onanaagira kuva buto nawe ntalo nnyo ntalo nyene kitalo nnyo nnyini nyoko byogere bebemaleya nti obimanyi era bw'obadde ogenda ogamba nenkugamba kikiganye kibadde kiganye toleeta lugezigezi ku mufuusi wammwe omuyita atya ono abantu bakooye bagenda onamuziika wekka twabayise be bamuse leka nawe kubeera indisipulini bwotyo munaye tonjasammira nina ennaku yange nange tomanyiira omuntu bw'aba agambye ndi ekigambo nakikumalirayo ng'okiki so what nenkugamba kyekinnemye tetugenda kusiiba wano bwe muba mulina obudde mumusiibeewo kale olina eddakiika 2 mwemmala 2 tonkaka ddakiika zo anti onanaagira olwawo nyoko okunanaagira nzijukiza nnyo yogera tugende tuziike tonkaka tosooza gwogompa mmere tomanyi kusooza twasooza dda oli apuka mingi yogera tugende nawe tugende tuziike tonkaka nkwata bulungi tubale tusaba oyogereko eri abakungubazi tugende tuziike singa kyewasoose nakyo wamma webale kitalo nnyo nnyini ddala olaba abakungubazi
tetulina bw'otuyita eddakiika nakuwadde bbiri n'ogamba oyagala emu naye ogyonoona bwonoonyi nsigazayo obutikitiki buma ntalo nnyo ntalo nnyo nyene bwe naakuyambako ng'onyiiga nyanyambaako nyene ddala lelendako nfuna amabugo okuva mu b'ekampala obudde tewali bagende tonkaka omufumu agala mmulya nammwe tujja bali abalamu webale n'abakyala e Masaka abange amabugo gawera ono omufu aliko sesente otanga ono jojo nkwateko MC yogerera awo nze ajangu ogenda abakungubazi bakooye n'olwebigambo ebyo eki oyogedde ki nanti sente zintabula n'olwebigambo ebyo ki mbadde nsaba omugenzi musibuzeeyo akayeyemba tewali budde mpayo sekendis sekendi kayimba ki nsibula omudodododododo wagende osobola kugenda tukuba malusu nanti nina akazigo omudodo wagende mirelelelele kategedde siibula omuddu wagende kati siibula sikawanvu kankafunze kuwadde dakiika emu mpa sekendisi asatu kuwa asatu okozesa 100 tofaayo abasebo ne bannyabo ono ayagala kusiibuza muganda we kayimba tulabe nga tugenda netuziika omwana tto okay siibula omuddu wagende kati siibula ndowooza gwe mufiirwa n'olugezigezi akayimba okukakulembera kabaluma gwakaleese eddakiika eddakiika emu lindako bw'oba oyimba era onanaagira tekibanga nawo genda mu maaso nsibula omuddo wagende mirelelele twabadde kufiirwa tukyali kufiirwa nziramu okubuuza ogusembayo bw'oba oyimba onanaagira tonanaagira tekibanga nawo genda mu maaso omuwanguzi atwala ki waliwo ono yamala eggobe mu kibya yasembayo basobola banyawo kibanyo kitanyini ddala atwagala okuba nga tuziika munnaffe naye yalaama nti ono ayogeranga nga yetunnamuziika MC Abani MC Abani tukwaniriza sebo taata jangu oyogereko eri abakungubazi dakiika 2 MC Abani teyaliwo ne tuziika leddako kati bagenda oyita Abani ng'akooye ki yenna essuubi lyamuweddemu kale yanguwa Abani omutima gumugamba ebbaala bagenda giggala yanguwa Abani muyite MC Abani jangu oyogereko eri abakungubazi ba buluusi Abani tanywa mwenge taata ddayo baziika buziisi tebaziika kale ono omufu waffe kale blood brothers jangu oyogereko eri abakungubazi yangu nkwateko bulo yangwako kakagire Abani wayangu asiri ankowo kyekiganyi dakiika 2 ezaki ez'okwogera tosukka mu bagala genda bani
ngambe kati mbuuza handi dakika 2 zibeere 2 tozisussa kati kunjagala baizawe munjagadde munzaamu amaanyi teweebaza bantu yogerako bwawogezi eri bakungubazi ngenda kwogera ontaddeko presa kale ize gusale ngusaze kati nkizeemu bwe nkidda miza omanyoke kale fuck you nawe fuck you munnange kakati togenda kiddemu gwe kiddemu kakati yogera nze tebankangakanga kale omufannumye byenaade ngenda okwogera bannabiwandiiseewa naye nga mwebale kujja kutusanyukirako annyoko tuli mu kungubaga okungubaga gwe naani bulusi yafudde come bro come ani yafudde bulusi yafudde ki bafunye accident awo ne manager Eddie abaddawo lwanti Eddie agenda kwesimbawo kuba president kati nze nkola ki wano bulusi abadde manager awo ku bbala gye mbadde mukolera bulusi promoter bulusi yafudde gwobadde oze kwani bala wowe enewe mujagamba amaziga galiwo genkaba genkomba naye nga bannange obulamu buno bano ne bakizuula nti eyina byagenda